Novena y'obusaasizi bwa Katonda, olunaku olwokusatu. Okusabira abakkiriza. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Tusabire abakkiriza mu Kristo bonna. Ayi Yezu ajjudde obusaasizi, gw'abunduggula enneema zo mu batonde bonna nga ziva mu ggwanika ly'obusaasizi bwo. Yaniriza abakkiriza bonna mu kiwummulo ky'omutima gwo ogujjudde obusaasizi. Totuganya kugwawukanako. Kino tukikusaba nga tuyita mu mukwano ogukugatta awamu ne Patri ne Mwoyo Omutuukirivu. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku. Otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ajjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano ne bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tunuuliza ekisa emyoyo gy'abakkiriza nga bw'otunuulira obusika bw'Omwana wo. Olw'okubonaabona kwo okuyitirivu, giyiweeko emikisa gyo era ogibugirize n'obulabirizi bwo obutatendeka. Gireme kuddirira mu kwagala ne mu kitone eky'okukkiriza, wabula nga gyegasse n'eggye ly'abamalayika abatuukirivu. Gitendereze obusaasizi bwo obutakoma emirembe gyonna. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina.